Horizon TV kwoli webale kubanga okyatugoberera bina gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala kubanga nkutuusaako amawulire omusajja oyo gwolaba ku screen oyo bamuyita Matthew Kanyamunyo. Oba mujjukira story y'omusajja oyo, waliwo omusajja omu gwe yakuba amasasi n'amuttirawo. Mujjukira ebiseera ebyo zaali ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa 11 omwaka gwali gwa 2016. Matthew Kanyamunyo oyo gwolaba ku screen yo wetwogerera nga bamutadde. Matthew Kanyamunyo yatta oba yakuba amasasi amanyiddwa nga Akena Kenneth Akena, eyali omulwanizi w'eddembe ly'abaana oba child rights activist. Kugambe zaali ennaku z'omwezi 12 mwezi gwali gwa November mwezi gwa 11 omwaka 2016. Ku Jinja Road gy'ayiwe yakwata emmundu n'akokinga emmundu n'akuba omusajja amasasi amanyiddwa nga Kenneth Akena, n'amukuba amasasi agamuttirawo. Omusajja oyo omumanyi ebintu byatambula mpola mpola ne bigenda ng'atwalibwa mu kooti ne bijja nga byogerebwa bayinza obutamusiba munene nnyo bikoze bitya. Omuntu gwe yatta y'ono oyo yamukuba amasasi, naye mbu okusoza ku baaliwo ebiseera ebyo bwe mujjukira story eyo yatambula nnyo. Ngwe yali avuga emmotoka ye n'akalabula ku mmotoka y'oli ono Kenneth Akena yakalabula ku mmotoka ya Matthew Kanyamunyo. Kanyamunyo bwe yanyiiga yajjayo omundu n'amukuba amasasi n'amukomerera amasasi agamuttirawo, okusinziira ku story nga bwe yatambula. Okitegedde? Kanyamunyo yasibibwa mu mukomera emyaka 5 oluvannyuma na bifo nga tebana kubanga bamusiba yasooka n'alabikako, yagendako ye ne famire ye bagendako ewaabwe wa famire y'ono amanyiddwa nga Akena bwe yakuba amasasi bagezeeko okubanga beetonda era ebifaananyi byafuluma ng'omusajja oyo Kanyamunyo afukamidde mu maaso g'abafamire memba aba Kenneth Akena bwe yakuba amasasi. Naye ng'olwo yali amaze okuba ng'amutta, emisango gyali gikyagenda mu maaso mu kooti era ng'asimbiddwa maaso ga kooti ng'akyavunaanibwa emisango, naye n'asalawo yeekuŋŋaanya ne famire ye bagende mu famire ya Kenneth Akena babeere nga at least beetonda balabe ekiyinza okuba nga kibeerawo. Kanyamunyo kugambye yasalibwa emyaka 5 mu kkomera era yasaavinzeeko emyaka 3 n'emyezi 5. Okitegedde? Yasaavinzeeko emyaka 3 n'emyezi 5 kati wetwogerera nga yateereddwa era alya butaala. Mawulire gakedde okufuluma naye nga Kenneth Akena bwe yatta yoyo ye yaziikibwa. Matthew Kanyamunyo amawulire gakedde okufuluma enkya lunaku olwaleero nga galaga nti yateereddwa era kati alya butaala oluvannyuma lw'emyaka 3 n'emyezi 5 gy'abadde yakamala okuba nga asaavinga. Okusinziira mu mawulire kigambibwa mbu DPP yajjayo omusango withdraw murder charges against his girlfriend Cynthia Munwangari, who was in his company at the time the offense was committed. Omukyala gwe nkulaze wali mu kifaananyi ekisoose, omukyala eyali mukyala we baabasiba bombi era mu kubasiba bambi ne babavunaananga bombi era bajjanga bombi mu kooti ne batuuka mu maaso g'omulamuzi. Naye mwaka gwa 2020 bwe baserabidde DPP ne bajja omusango ku mukyala oyo, omukyala wa Kanyamunyo, kubanga bwe baamukubira amasasi baali bombi mu mmotoka. 2020 ennaku z'omwezi 12 November bakyajinga Kanyamunyo n'omusango ogumanyiddwa nga manslaughter era ne bamusalira emyaka 5 mu kkomera gy'amaze emyaka 3 n'emyezi 5 n'abeera ng'ateereddwa. Naye nkugambye mu 2020 omukyala amanyiddwa nga Cynthia Munwangari yateebwa emisango ne gimuggyibwako yoyo gw'olaba. Naye nga mu kusooka Matthew Kanyamunyo yasooka n'akyajinga omusango gwa mada era n'agwegaana era ne bamutwala ne bamuzaayo mu kooti. Omusango gwa mada ekyo kibonerezo kiba kineneko oba baserabidde gayinza okuba nga babamayisa agandi badde gamusibwa kubanga yakuba omuntu amasasi n'abeera nga yamuttirawo, wabula omusango gwe yagwegaana. Oluvannyuma lw'omusango gwegaana ne baddamu ne bawuliriza era okulowoozaako kwe ne babaloya be nga batadde bafayirinze ebintu balinawo bimanyi. Era oluvannyuma bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola trials oba nga bawozesa omusajja ono okusinziira ku bujulizi obwavaayo n'obujulizi obwajja buweebwa. Kanyamunyo
omusango gwakyusibwa era nekizuulibwa ti guli omusango gwa mada teyali guilty. Bere ne bamuwa omusango gwa manslaughter ne bamuteekako omusango gwa manslaughter bwe baba ebyogedde bwe biri. Then yagenda maaso Kanyamunyu n'agendako nga akyukirira bano aba cultural leadership eya Acholi abakulu mu nnono abakulembeze b'ennono mu Acholi. Jjukira oli bwe yatta yali avasides eyo kati yatuukirira abakulu bano ng'agezaako okulaba nga beetondera at least omusango bagubeere gutya n'akkiriza maaso gaabwe kyomwana yamutta n'ebirala. Then byebifaananyi biri byenkulaze ng'agenze maaso n'okuba nga yeetondera abantu ba Kenneth Akena gwe yali amaze okuba ng'akuba amasasi. Kanyamunyu yagenda n'abeera ng'agezaako okuba nga yeewolereza kuyiza balooya be bannamateeka be ne bagezaako okulaba nga wakiri omusango bagezaako okuwozaawoza ensonga ereme kubeera ng'ebatuusa wala baleme kumukyajinga mayisa baleme kumusiba mayisa n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Ebiseera ebyo era yalina emyaka 43 era nga kigamba nti gwe musango gwe ogwali gusoose oluvannyuma lw'okutta omuntu yakkiriza nti ono omuntu yamukubye lwa nsonga yakulashinga emmotoka ye era oluvannyuma lw'omukuba amasasi yamuddusa ate mu ddwaliro n'agamba abasawo ki ekyali kituusewo ku budde obwo agezeeko okulaba nga bataasa obulamu bwa Kenneth Kanyamunyu Kenneth Akena wabula Kanyamunyu emisango nga gimaze okuba nga gimukka mu via abasajja bamukwata ne bamugalira ne bamuteekera emitayimbwa naye abantu bataddewo ebibuuzo bingi nnyo lwaki ateereddwa oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'ate ekibonerezo kye kyali kya myaka 5. Amawulire g'enkuwa ga lunaku lwa leero Matthew Kanyamunyu ateereddwa. Mujjukira abakyemanyi abajjukira story eno muyinza okuba nga mukijjukira bulungi era nga mutegeera kyenjogerako. Bw'oba tojjukira story eno oyinza okuba nga tobijjukira. Matthew Kanyamunyu yakuba Kenneth Akena amasasi zaali nga ennaku z'omwezi 12 mwezi gwa Novemba gwa 11 mu mwaka gwa 2016 Uganda nga yakava mu kalulu aka 2016. Ebyo byagenda mu maaso embeera nebeera ng'etambula bwekyo nemba ng'ate nina okuba nga ngakuwa Redson TV bw'oli webale okuba ng'okyatugoberera bino gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ate n'oba okuba ng'osubscribinga nyongera okujjukiza kikole kiransa olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe n'okukwata akade aka notification ate ojja kuba tomisinga nsonga yonna amawulire gonna nga bwe tugaleeta ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okuba nga mumanya ensonga ebeere ng'etambulira ddala bulungi nnyo.